mala tukuba omuntu wano munanzirawa owakana ki kizibu ola tugenze paka kugundi anyway kale wenno because olaba okuwagira emipiira gy'ebika details of course bajja zitwa aba sports naye kulinga ono wagira World Cup oyingira owagira Brazil wevaako era ofuna kuweekwata so balina olina okuba nga weekutte olina gweweekutteko olina gwewagira ogamba emboga ejja vaako ejja gamba ejja kubeerako ejja wangula so olina okubeera ng'olina tiimu gyewagira as per now tutuuke ku finals ng'olina gwogenda okusupportinga so fena tubeereyo wankuluku enaku z'omwezi nga 26 omwezi guno gwennyini Ssaabasajja Kabaka agenda kubeerawo ekisawe kigenda kuggulwawo kumakya nawulidde minisita w'abavubuka ng'agamba ssaawa 2 kigenda kuba kiggulwawo so tugende tuwagire emipiira gy'ebika kakati in other beautiful news at least tubadde tuludde okulya ku mawulire amalungi nga gano and kizaamu amanyi kizaamu essuubi era njagala okwebaza abakikutemu most especially ministry y'ebyobulamu mulaba sectors zino eza government mulimu enguzi nnyingi naye I always tell people n'abantu abankolera emirimu gyange kola kyoteekeddwa okukola bw'oba osazeewo bwe nkwadde omulimu oba for example kanike emmotoka yange gikanike onseere but do exactly what you're supposed to do okitegeera naye omuntu n'akubba atakukoledde bibi emmotoka ezo zitutambuza togikanisa kyobadde olina gikanika nesigala nga nvugira mu mmotoka enfu byenviirako abantu obubenje naye nkugamba oba ojje obeeko kyonkanikira oba obeeko kyompeyintingira nota deliveringa bulungi nze nziba naye abeere ng'okola omulimu gw'obulungi so njagala okwebazako ministry y'ebyobulamu okubeera nti at least iyo olaba ng'egezaako twabalaba bano mu covid twebingi nnyo byo bye bakoze sente ziyitaawo naye era at least before you know nga batwadde ku mawulire amalungi onako olweggulo Lubaga hospital ya bafulumiza actually yadenga press conference and all that naye batubuulidde amawulire amalungi mu ggwanga nti bo bali ready bali mu nteekateeka actually bali ready okubeera nga batandika kye tuyita organ transplant bino ebintu bye tubadde twogerangako olumu nti bakukusa abantu ne bagenda ne babajjamu ebi organs organs batatya mu Luganda ebintu byetwetaaga mu mubiri gyaffe omuli zikidini omuli simanye ebiwowoolo omuli simanye ebikyezo nazonna ezo ze tuyita internal organs abantu bazeetaaga so ojja kwesanga ng'osobola okubeerako ensigo osobola okubeera nga toyina nsigo emu naye ng'olina ey'okubiri n'osurvivinga so in case olina omuntu wo twalabako wano ku story ya Evelyn Lagu we baali bagenda okukola kidney transplant omwana we ng'ali wiiringi ogimuwa ekitegeera basobola okujjamu ne bakolekamu endala n'abantu wano mu Uganda bangi nnyo banoonya ekintu kino naye nga process ya bbeeyi nno ddala okusinziira ku Dr. Mwebasa Ngono Director wa Health Services mu Ministry y'ebyobulamu ye yatwadde amawulire gano era nga eddwaliro lino it is a theatre eno yo particularly eri mu Lubaga Hospital eyitibwa Dr. Rita Mosa Transplant Theatre egenda kuba Lubaga Hospital yo kati eri ready because Minister of Health ereka yagamba amalwaliro gekolemu omulimu ali ready ayogere nti ali ready then baba approving batandika okukola emirimu gino Lubaga Hospital kubyerindiridde Uganda Organ Donation and Organ Transplant Council okujja okwasesinga facility yaabwe balabo babatuukaganye ku mutindo ebintu ebyo bye balina otunuulira wammanga wano kwe kuli balina okubeera ne theatre 2 nze agendodde okuwaayo ogani yange n'agirindiridde abantu abo bonna balina okubeera set at the same time tebaba akunzijjamu kidini eno baginsalamu waliwo okubeerawo ttiimu endiko ensalamu ng'eri kujjamu kidini ate banzize bankoleko mangu then n'oli nga ali ready okureceivinga nga naye bamoperating eddali ready receiving organ eno so theatre 2 zirina okubeerawo bw'oba ali baddeko mu theatre you know what it means so beetagira ddala ate nga bino byanjawulo but bw'oba ali baddeko mu theatre just nga yakuzaala something like that kiholo kibanga studio yaffe eno namba nesebo nga mubeeramu abantu nga 3 omulwadde
actually nga bana me I remember when I was giving birth naina abantu bana bokka nenga guholo gudene gujudde zi a fridge gujudde bichi mubeera mulwadde omusawo amukolako amuyambako n'abamuyambako babiri naye nga ekintu kinene nnyo so beetaaga ebyo ebintu bya mirundi ebiri abeetaaga ICU eri ku mulembe intensive care unit in case someone needs emergency nga weeri eri ku mulembe beetaaga lab then beetaaga abakugu nga bo specially balikweza operations so ebyo biri ebitongole birina okujja byasesinge singa baba proving nti no bali ready to go emirimu gijja kuba gitandika. Doctor yannyonnyodde wano nti Mulago Hospital asinga nayo etuuka ku guno omutindo ye obujjanjabi bijja beerayo nga bwabwerere naye amalwaliro aga private bujja beera nga bwakusasulirwa but of course nga tebuli as expensive nga abantu ennaku zino bwe bafuna. Dr. Mwebesa yennyini yatunnyonnyodde n'agamba buli lunaku on a daily abalwadde 6 buli wiiki baprivinga abapatients 6 ogenda musize bwero bakolako operation nga wanoogamba nti bagenze India ne mu malwaliro amalala wona baba balaze so manche kitegeeza ate kwabo nga for example nga kidney nga bagenda kumujja mu kidney ekitone nnyo nga kimwetagisa miliyoni 6 ezo just za dwaliro just za operation totaddeeko nnyonyi bajjanjabi bulamu bwe bagenda kubeeramu so kitegeeza sente zisukka ne mu miliyoni 10 omuntu abanga anaagenda just kumukolako kidney transplant so mu ngeri ng'eyo kino gano gaba mawulire malungi kubanga wekinabanga kiri wano nezinabanga oyina sasula miliyoni 6 omanya ziri extra zijja kuba zeesalako tezijja kubeera nnyingi nga bwe ziri so it is a round of applause to the Minister of Health beebala okubeerako omulimu gwe bagusa at least kino kizaamu kokumaanyi awamu ne bainvesta abakola because maani bino ebintu si bya muzannyo abakugu bennyini traininga ebyuma ebyetaagisa it is a lot of work so at least twavule mpola you never know time ejja tuuka tubeere nga tudduka misinde. Mu mawulire gaffe aga bulijjo era agatanyuma era agaswaza agawebula abakulu kwe kuli tujjukira ensonga z'amabaati of course files zino the last time we came here twabagamba zaggalwa ababaka tebacha si babaka abakulu bonna be bagamba nti bafuna kugana amabaati files zaggalwa era tetuliddamu wulira tibalina gwe bayise mu kooti wadde ngolede wali abaaliyo Nandutu ne Boswe ne minisita omulala abantu basatu bo bakyawere nemba n'emisango gyabwe naye ababona n'abagambi wamu nno baatwala amabaati fayiro ezo zaggalwa naye eggulo munnaye twabadde tuli awo poliisi side ze y'Enkumba n'egwa ku nnyumba eyabadde eyina amabaati gano agagambibwa nti gava mu office ya Prime Minister munnanga amabaati gano agadde gasoba mu 2 kigambibwa nti abatuuze bunaku bawulira ekintu ekitokote eyo mu kikomera ky'omuntu omu gwe bataategeddeko naye nga mutuuze ku kyalo kyabwe munnaye nga bafuuyira amabaati bagajja mu kala gye bagabaweeramu because gabeera branded era ge bakutteko nga tegali branded ngaabaddeko for the office of the Prime Minister. Bwetyo poliisi negagwamu negatwala era okwo yakwatiddeko omuntu omu eyabadde n'emmotoka ndowoozi emmotoka yadde zekkima amabaati gano gagende ku site gakola emirimu gye galina okukola. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi wa Kampala Metropolitan Lucas Zijire yagambye okunoonyereza kukyagenda mu maaso ku ani nannyini maka gano naye ate poliisi nammwe singa omuntu ne yadde akoze musango ne mutuuka ne ku maka ne muvaawo nga temutegedde ani nannyini maka gano naye kale munnaye police can wish to tell you and not to tell you but kyenawuliddeko actually bwe yavuddewo ne details ng'ez'amazzi ez'amasannyalaze basobole okumanya amaka gano gaani but me and you tukimanyi singa poliisi eyagala okumanya nnyini maka obanga eyagala omutugamba emumanyi then nekirala mulimu ekintu ze kinewusa olaba bino ebintu tujja tubyogera nammwe muwulireko ku busungu nga abasoose bimanye bawulidde okunoonyereza naye nga amabaati galiko for the office of the Prime Minister abakola mu office ya Prime Minister tebabamanyi olwa ebintu byawulira nga teyagala kwogerako ne munenge olina bigamba abantu because ekyo kintu singa kate kyalina debate Prime Minister bamumanyi
baddepute be bonna bamanyikiddwa, abakola mu office bonna bamanyikiddwa, babakwati boogere bo bennyini ani yafulumya amabaati gano. Ekyo nakyo kigenda tuzaano ng'Abannayuganda tukolenga eggulire eddamba amabaati gakwatibwa galiko office of the Prime Minister. It is in black and white. Anyway, byebyo ku bimu ku bikyaswaza eggwanga lino. Ku birala ebikyaswaza eggwanga lino bwe tweyongerayo kwe kuli endooliito eri mu makkati ga minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi awamu ne akyali boss kale yali oba akyali boss wa ekitongole ky'ekittavu ky'abantu ekya NSSF omukulu Richard Byaruhanga. Kakati tujjukira bulungi nnyo Byarugaba rather. Tujjukira bulungi nnyo ensonga zino twajja ne tuzoogerako buli ssaawa buli ddakiika nga kigambibwa omukulu yali atuuse ku myaka egiritayali ng'agenda akooye baaba aveeyo ebbanga liweddeko n'agamba naye tagenda vaayo bangi abakyali mu offices naye ng'emyaka gyaggwako dda. Kakati munnaaye board ya NSSF ng'omukulu emyaka gimaze okuggwako because yali ahitinze emyaka 65 egigambibwa nti olina retiringa naye n'agamba awulira nga emirimu akyagisobola akyagyewulira. Board yali erina otuula bali balina okurenewinga contract ye naye waliwo nnyo okusika omuguwa. Kakati mu kusika omuguwa awo meetings zitudde and all that board ya NSSF neetula negamba bannange that was in December 2022 1st of December 2022 body ne approving a contract y'omukulu renewingibwe addemu akakalabye emirimu si asoose abakadde bangi bakyali mu offices omusajja amuleka akole ki akole buli omu ali ekiggwerumu bwe ba omugaati we gunaggwaawo awo nga tumanya guweddewo naye guba gukyaliwo buli omu ali. Munnange minisita yenga munaku z'omwezi zaali 3 mwezi ogwa June 2023 Minister Betty Amongi because NSSF egwa mu doketi ye abuuza ati ayinza okwebuuza ye akimayo ki egwa mu ministry ye n'agaana ku approvinga contract eno era munnaaye namugamba mukulu ojja retiringa tukooye bwetyo we tubeteekako katono nga mutufuukira kye baawalula tojja kudda mu office. So kakati gye byaggweredde nga Dr. Richard Byarugaba asuuwinze minisita agamba onaamulinako empalana eno empalana evudde wala nnyo buno butayagaliza lino ddogo wetwogerera minisita naye bamukubye mu kkooti. Tugenda laba abantu abakulu nga beewe muloba nga bejjako engoye ku kyalo kono we tutegendereza naye kati zeze ensonga yagenze mu high court n'asuuwinga minisita agamba obuzibu tabulina nawe buli just nugu mbeera mbi mpalana za ku mirimu omukazi tamwagalirako ddala era kyonna kyamwagaza kyayagala kiggwere mu kkooti. So bino byonna gye binaggwera abantu abakulu nga beeyuzizza ebitogi oba nga beekutte ebitogi tujja kuba ensonga tuzikuwa wano ku BBS Telefina. Ngenda bumulamu katono nnyo tukomawo ne sumulula ebyemizannyo. Good morning.